Jana Museveni kirabika ebintu bigenda bimutambulira nga bwe yabibala, kubanga omusango gwe yeewaabira mu kkooti nga agendera ku nkola nga bw'ebadde nga ebisanja biri byonna nti biggwera mu kkooti n'emulangirira, munnange alabika ndowooza ye kennyini akirabye nti agenda kwewako obujulizi nga bugenda kumuluma. Kye bakoze munnange kwe kubeera ng'omusango bagwejjiddeyo era nga gwe baakwasa ensonga eyo okugikulemberamu, era nga ono y'omu ku abo ababadde beesimbyewo oba former presidential candidate Robert Kasibante. Bw'atyo asabye kkooti enkulu Supreme Court eya Uganda agisabye olukusa emukkirize omusango aguggyeyo. Ogwemulugunya oba ogukyalenjinga ebyava mu kulonda 2026 presidential election. Era nga wano munnange ensonga gye bawadde nti akizudde nti kigenda mutwalako ssente nnyingi nnyo, kigenda kumutwalako ssente nnyingi nnyo, ate era nga kirimu ne technical complexity okupasuwinga case, ensonga okugitwala mu maaso muganda wange si byangu, ssente nnyingi, ate nga oba oli awo n'amagezi ag'ekikugu okubeera nga banoonya data okwetoloola eggwanga lyonna. Kati omusango mbu n'aguggyayo ku lw'ensonga ezo. Naye wano wenjagala okakasize nti bannayuganda si kulya mmere era si kuwena. Bano beewaaba omusango, bannayuganda nga babatunuulidde era ne babategeerezaawo nti ye kale mugende mwewaleza omusango gwammwe gwe mwewaabidde. Kakati drama alabika nga bwe nkugambye nti atambula mu direction nga bwe twaki as anticipated, era nsuubira okuba ewatali kuwannaanya kkooti egenda kubanga ekkiriza Kasibante okusaba kwe nti kale ate oba toyina ssente, ate naawe okitegedde nti okusinziira ku biriwo tekinikale tosobola kugwera ng'osobola okugenda okuziikula ebyaliwo byonna, tolina busobozi. Omuko Kalugire be babiwuumyemu omutwe anti be bawolereza Sezaala, era omulaba mu maganduula amaddugavu ng'akulembeddemu azze omusango baagutegeka, naye alina okubaako kaalya nti kwegamba nti ekisanja Museveni yeesimbyewo nabano nabo bamaliriza balina okugenda mu kkooti bafune ku ssente za gavumenti anti bagenda okuwolereza omukulu, era bajeti bayafuluma dda ne bwe waba tewali agenda kuwaaba. Kati nga Robert Kyagulanyi Ssentamu yagamba tetugenda kugendayo, balina okufunawo agenda batuukirize omukolo wali akasente kagire. Era Kasibante kati ali mu kasente muganda wange, Omuko Kalugire n'abalala bonna akasente bali mu kangi ebya ddala, naye bannayuganda be baabiraba dda, era drama nga atambulanga bwe baasuubira, era bwe kityo bwe kiri muganda wange. Kakati wano gwe njagala omanyire nti abayivu wano mu Uganda tebakola. Kwegamba abali mu biti ebyo b'Abakalugire n'abalala tebakola ba elites. Bapulaaninga bupulaanizi butya bwe bayinza okubeera nga badingisa Jene Museveni okusobola okufuna omusimbi. Kati ne Muhoozi naye bamudingisa. Waliwo n'abataasoma kiri awo nga babbala mu Baruhagale naye nga bagezigezi, naye kati bamwenda ba Andrew Mwenda muganda wange abo, naye kati bano babbalamu ba Gashumba abo nibo bali kiraasi yaabwe wali, nabo batambulira ku bano abaasoma ba elites ne bashifoninga akasente muganda wange. Kakati
bino byonna oyinza okugamba nti game over era nkugenda nti ebintu bitambula ng'oba oli awo Gen Museveni bwe yabibala. Gen Museveni bwe yabibala bino byonna baabiteekawo baabiplantingawo kutudaivatinga kutukonfusinga newankubadde bannayuganda bali steady nnyo si be bangu b'okubeera nti obuzaabuza. Naye munnange nga bwe nkutegeezezza ky'omusango Robert Kasibante yamaze dde okubeera nga asaba kkooti eggujjeyo era ensonga zaawadde zeezo nti ssente kigenda mutwala kyetagisa ssente nnyingi. Bannayuganda baali zisonze singa kibaddemu eggumba. Naye munnange tebazisonze kubanga bakimanyi nti bino byonna byakudingisa budingisa. Ate era njagala okubuulira nti ono agamba nti technical complexity okupasuwinga keesi eno nti yeetaaga ebyo byonna ebyava mu kulonda nga bw'onoogamba nti DR forms abalina ebituufu na bino ebyobulimba ebyabakama kugenda mu sisitimu yaabwe ebyo byonna singa mu butuufu bwabyo nga babadde bageezezzaako okubisima. Njagala okubuulira bo bennyini baali badde omusango gwabwe gwe baawaaba gubatuuyanya mu butuufu bwabyo kubanga jjukira nti n'ababirina nabo tebabiwaddeeyo kubagamba nti abannange bibino tubirina Kasibante katukuyambeko wa kuba bakimanyi nti eyo setup babadde balowooza nti bagenda kubijjayo katubirina bibino tinotwejje badnaye tubirina bibino wa abaana bazisirikidde DR forms n'ebyava mu kulonda bonna basirise bati kye okuleka mpozi kakati bano abagenda ku mutendera omutonotono kati MP n'abalala bameeya nti abo basobola okwekubira enduulu kuba ekyabwe kifundafunda. Naye akalulu kali akaawamu akobwa pulezidenti njagala okubuulira bagaanye okuzijjayo DR forms kubanga abawaabidde kati nga Robert Kasibante yafuna 0 ne banne balala bamunyagwa baafuna 0 kakati ate bagenda kuzijjayo batya? Tebaalina na polling agents. Kati abaalina polling agents era abalina ebituufu babisirikidde ekyebuuzibwa bagenda kubikozesa kibbo. Kubanga bano bakimanyi bulungi nnyo nti bino babikuumye for future exploitation. Kati ekisinga okubeera liikirizo bolabanga omusango bagambye katugujjeyo kubanga ono ayolekedde ugira ate abadde asaba obudde kkooti ne mugamba tewali budde bwakwongerayo ndowooza ng'agezako perereza bano bannange muleete. Juzi namulaba ku radio station ng'agamba Bobi Wine naye kaakole ekiki kyagolanye kaagire sayidi ye nange kankwate sayidi eyange kaganga yeefuulanga nti bali wamu bakolera wamu. Muganda wange eno roba style toyinza kugisobola muganda wange kubanga yo omulamuzi Kisaaki yagamba mu biteeka ku mutimbagano Electoral Commission wanikayo ebyava mu kulonda tebannabiwanikayo beewaabira bagijjayo emisango bwe batyo. Kale munnange Hillside View Apartments gye bali nnyo wali ejjanyi ku kyaki era gwe bw'otuuka Ennamulanda kitendeka gyasi ku Entebbe Road buuza ejjanyi ku kyaki wali Hillside View Apartments enjoyoto bulungi ennyo okuzaama wifi weeri transport ng'ova ku airport naddala waali n'okumpimpi awo beba Hillside View Apartments. Maintenance Palace balina solar systems era gwe munnange ali serious ku business nti okolera katugeze online obanga okozesa amasannyalaze kubanga amasannyalaze kati gatta business e Kampala nti obwavu bungi kyokka amasannyalaze kye kimu ku ebyo ebisinza okuyita obwavu mu bantu. Kati we fisa y'akasente okusinziira ku bungi bw'amasannyalaze bw'oyagala oteekewo ko sola esobola okuyambako kubeera nga fridge ebaako era nga ojja kukolamu ssente ezaddala. Kyokka ogijja ku masannyalaze gano ge yali badde enywa ennyo ng'okekkereza ojja kuba n'ebintu ebinyogoga buli kaseera mu biseera eby'omusana abantu nga bo bamanyi wo tewaggwawo kanyogoga basobola okufunira sola egenda kuteekako fridge. N'ebirala bingi nnyo balina water heaters, water pumps, balina solar balina CCTV cameras, balina security lights n'ebirala. Water pump ya makulu nnyo naddala munnange mu abalimi wababeera mu byalo eyo teri masannyalaze kabiba Maintenance Palace.
Dokita waali era ennamba wano njigaba eya dokita so nga ate n'emboozi gikuteereddeyo endala awo. Emboozi gikuteereddeyo dokita agamba nti kikulu nnyo okumanya blood group yo kubanga kijja kukuyamba okumanya biki by'olina okulya ne by'otalina kulya. Okitegeera obulamu bwe bugagga. Emboozi ngitaddeyo n'ennamba ya dokita kweri so nga ate ne wano ku Uganda Atirani so okuyita ku nnamba esembyayo 73 n'enkuwa ennamba ya dokita eri esembya 115 gireke. Ku WhatsApp teriiko. Kakati munnange kasiba nti bw'atyo ng'asaba kkooti nti yali badde ava mu nsonga eno. Yali badde ava mu nsonga eno era munnange ono ng'agamba nti ekintu kino kimugezzeeko nnyo, ssente talina ate nga n'okunoonya ebyava mu kalulu okwetoloola eggwanga lyonna. Obutuufu yali badde agamba n'abantu babinnyimye ne Nuupu nayo tegeezezzaako mbadde manyi tugisudde mu katego babijjeyo naye bagaanye kubanga alina okufuna obaolyawo independent forensic experts n'ebirala bingi nnyo kubanga yawaabira n'ebirala mu buuma simanya biki ate byonna byonna yabiwaaba naye gyonna emisango ayagala giveeyo mu kkooti era n'asaba kkooti nti buli ludda lwali badde undergoing costs zaalwo mbu baleme kumugamba nti kati sasula bano sente ze bataddemu bamusasuza ki bali akasente bali mukanje nnyo. Ko Kalugiro mulaba nga yenna yesiiza akaziga ameremenya bw'ati azze bannange okusoma kuno abasajja akasente bakakubiraawo bwe batyo tewali nnyo kukakalukana. Kale bw'ati munenga agamba nti kkooti eragire buli ludda kugamba lugume ne kositisi zaalwo baleme kubeera nga ate bamugamba nti sasula singa ddala Nuupu yali yawaaba tebaali gigambe nti sasula. Kakati munnange kasiba nti kabe nkugenda nti juzi namulaba ali ku radio station ayogeza ku kakasa kugamba akakasa obukulu bw'ensonga nti kakati Kyagulanyi kakwate sayidi gyakutte akutte nange kati nkutte eno naye abantu nga bawuliriza muganda wange nga bamutunuulidde bati bamugamba akola bibyo ate ani akwesibyeko ani yakutumayo munnange bino si byangu yadde n'akamu. Ono nno munnange mu fayiringi ye yagamba nti kasiba nti yaga nti commission aginenya omusango gwe yawaaba mbu okudikiriyaringa election results mbu mu toto ebitakwatagana n'amateeka era ng'agamba nti incumbent mbu yazza emisango mingi nnyo electoral offences nyingi nnyo mbu omuli okuwa enguzi yagulirira yakozesa olulimi oluvuma olutyoboola era ng'agamba nti okulonda kwagenda mu maaso bakukwasaganyiza mu bitundu ebisukka mu ebyo 1.5 mu polling station twatogera ku polling stations mbu ezisinga ku ezo eziri gazetted. Okitegeera mbu ebitundu bwe balondera polling stations ze balonderamu zaali zisina kuba 1.5 mbu naye polling stations zaasukka mu 1.5. Ensonga ze zaabadde wakati n'awaabana bino ebyobuuma obufu n'ebirala byonna ensonga zonna zibadde ntuufu era bano abasajja bo mu jjoogo lyabwe beewaabira ekintu ekituufu kye baakolera ddala kati bawoze buli kimu basuubira okuba nti munnagamba kino katugambe kkooti egambe nedda kkooti keegambe nti nedda byonna kitegeeza nti balangirire Museveni naye kati mu makkati abo babeera baagala
opposition eveeyo leeta obujulizi bamweyugeko kasibante ekintu munnange abantu kye bagambye ffe tukimanyi bulungi nnyo nti yali swap musajja waffe yafuna obululu obumusobozesa ebitundu ebisukka 7 Museveni n'ataweza yadde ebitundu 3 ku buli 100 ne miliyoni 3 teyazikola ki teyaziweza ebyaddala mwalaali ekyo ensi yonna ekimanyi nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yakukumba akalulu yakakukumbira ddala era nga bw'olaba engeri gye bamuwagiramu bwe tugenda ku population ey'abavubuka wano mu Uganda nti eri bitundu 8 n'omusobyo kati bwe baba nga yawangula ebitundu 7 kitegeeza nti bano ababuyabuya abatono be bataakola ki be ababeera banoonya akasente be babeera awo betula ku mutimbagano aboogera bino nabiri ebitategeerekeka oba abaana baabo abalya mu kintu oba oli awo n'aba DNA yemu kati bakola obutundu obwo akatundu ako akatono ennyo bayinza okuba nga batono nnyo era baali batono nnyo abavubuka abo era ekikakasa nti ebitundu 7 bye yafuna Museveni n'ayiika mu bitundu 2 n'obutundu obugwamu ku buli 100 kama Katonda naye obeera otyawo nga naawe okimanyi nti mutuufu bankuba akalulu naye nawamba buwambi kubanga yijje ne Museveni kyamubeera kyangu kubanga yalina kusigala busigazi mu gavumenti gye yawamba edda kozesa majeege era kye yakola naye kale munnange ebyo tujja kusigira tubyogera ebbanga lyonna ewatali kutya kubanga Electoral Commission nayo kennyini ekyalemeddwa okuwanikayo ebintu mu butuufu bwabyo okwemulugunya obutambi tubulina nga bateekinga obululu bwa Museveni tubirabye byonna n'emisango ne bagyewaabira ne bayiwaaba kennyini ate ne bagyejjayo kaakati awo obujulizi bweyongera kweyongera kankusiibulire wano